Awaka mukwano gwange awuliriza wonna wosinzidde okubanga otwegaseko nkwaniriza buterevu ku the mighty and nice radio kwaniriza mukwano gwange akongezaako olunaku lwaleero jjukira tujja kubeeranga wano buli lunaku weeknights Monday, Wednesday ne Friday akadde nga kano kubaako ensonga ez'enjawulo zetukubaganyako ebirowoozo nkwaniriza nnyo nnyini ddala Munnayuganda yonna gy'osinzidde okubanga otwegasseeko. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira WWW-KBM Live wano wennyini of course wetuli nkwaniriza nnyo nnyini ddala tugenda kubanga tufuna akadde nga kano olw'embeera egenda mu maaso. Okusookera ddala twakirabye nga kikulu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda okubanga tufunawo obudde nga buno okuwayaamu ku nsonga ezitukwatako ffe nga abantu abawamu ffe nga abantu ab'omulembe guno ffe nga abantu abalina ebifaanagana ebingi era tulowooza tusobola kukozesa kye tulina okufuna kye tutalina oba kye twetaaga. Tulina okukkiriza okw'amaanyi nti okusomoozebwa okw'amaanyi okuliwo ffe bennyini ng'abantu ab'omulembe guno mwanange ffe tusobolera ddala okuba nga tukwaŋŋanga ate ne tubeera nga tufuna ansa entuufu. Nabategeezezzaako ne mbaga nti okuddamu okutegeeza buli lunaku lwa ku Monday weeknights tujja kuba tuba n'enteekateeka eno mu programu gye tuyise situation room. Okusookera ddala kansooke nkwanjulire situation room kiki ky'ogenda okubanga osuubira. Buli ssaawa 3 ez'ekiro weeknights Monday to Friday tujja kubanga ne programu eno nga tutunulira embeera ez'enjawulo, but I said strictly deeply investigative. Tukola okunoonyereza okw'enjawulo ku nsonga enkulu ezibaawo nga bwe mumanyi tukola investigative journalism era wano wennyini we wali amaanyi gaffe okulabika nga abantu baffe tubawawaaka tubawa information eri deep eyesigamiziddwa kunoonyereza n'okumanya. So ky'olina okulabika nga okola soko sharinga mu groups z'abantu bangi, invite friends, batagging in yobagambe Haji Kazibwe Bashir Mbaziira tuli mu situation room buli lunaku ekiro ssaawa 3 kasita zituuka ebirala bisobola okulinda kino tekisobola kulinda. Waliwo ensonga enkulu ze twagala okulabika nga tugabanako olwaleero mukwano gwange ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga bwe muyinza okubanga mubiraba. Kibuga ky'eggwanga kikulu Kampala kafyu yatandise dda okulabika nti Naaluma bwe twogerera ssaawa 3 kuyiseeko eddakika nga ziizo ng'eddaka 15 kafyu yatandise dda okulabika nti Naaluma poliisi yagambye okusanga ng'otambula obweru kafyu alina okukwata n'ebirala ebigwa mu kkoero okulwanyisa covid. Ekyo kiri awo kire ky'enkuba ekitonnye mu Kampala kirese bangi nga bafumbya miyaji nga bw'oyinza okubanga bakitegeddeko entambula akalippagano k'ebidduka kali very tight, traffic jam ali very tight nga bw'oyinza okulabika nti okirowoozaako ate nekyongera okukasuka ekifaananyi ekirala ekinene ku system yaffe y'ebyentambula ne planning n'enteekateeka yaffe ng'eggwanga naddala mu kaseera kano ke tulimu nti tukimanyi bulungi nti enguudo tezinnaba kubanga zikolebwa waliwo bingi ebyetaaga okulabika nga bikolebwa but hey enkuba buli lwetonnye ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala twesanga nga tuwangalidde mu mbeera ejjudde okusoomoozebwa olw'okubulawo okuteekateeka okuyinza okuyamba obaolyawo ekibuga kyaffe okuba nno kyeyagaza naye tulowooza bino byonna byebimu ku birina okulabika nti bikolebwako obaolyawo mu bukulembeze obujja inshallah Katonda nga atukwatiddeko. Oyogera ebyo bw'oba okyayogera ku nguudo ezitali nnungi mu Kampala n'ewalala emyalo egitwala abantu olinaga nti ate obuwumbi nga bumeka babututte kukola nguudo z'ekkongo ekyo nakyo n'okireka nga kiri awo. Oyogera ku masomero agatali malungi olinaga nti Tanzania bazimbayo amasomero ne Rwanda bazimbayo amasomero ani yazimba amasomero nti gavumenti ya Uganda n'ogamba okay byonna biringa bw'oyinza okulabika nti obitunuulira. Ensonga enkulu ze tugenda okulabika nga twogerako omukwano gwange akawungezaako olunaku lwaleero ziri ensonga 3. Tugenda kwogera ku nsonga y'obuyigirize bwa Mwami Museveni Yoweri Kaguta kozi bagambye yani lutahabulwa whatever adai kuwangala kuno kutulabisa ebintu n'otunula n'olaba nga bw'otenda bituusa n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro nga tewali adduukirira. Era Kyagulanyi ateranga najja ani yali amanyi. Invite friends bagayi ne bannagayi bakabulaza bategeeze ekiri wano wennyini mukwano gwange situation room ekutta omuliro ogwo gwe mudigido gwaffe ogubeera gutukola gutya gutu introducing ku show yaffe eno.
ogwo gwe mudigido omutongole ogwo anjula program ya situation bulono oguliranga yonna gyoli bagayi ne banagayi KBM live wona osinzidde okulabika nti owuliriza tuba tukikubira mu style yaffe yenyininyini ate nobeera ng'otegeera waaka nga bwabeera atambula mukwano gwa kati energy level ziri waggulu nnyo nga bw'oyinza okulabika nti okirowoozaako www KBM live we call it strictly deeply investigating Bashir mukwano gwange ensonga endala tugenda okulabika nga twogerako y'ensonga y'abakandidate b'ekibiina kya National Unity Platform abawangalira mu mbeera y'okusomoozebwa wakati mu kaseera kano ng'esigadde ennaku zobalira ku ngalo nomination zaabwe zibeere nga zituuka eyo naye yemu ku nsonga awo nkuwagalikoosi ebimu ku ebyo byolina okulabika nga mukwano gwange olindirira akawungezaako olunaku lwe mu situation room ensonga esooka gitegedde mukulu nange yeebuyigirizeebwe n'ebiwandiiko bye ensonga endala y'abakandidates b'ekibiina kya National Unity Platform NUP challenges ezirabika nti no zolekedde bo na biki ebiyinza okulabika nti no bitegekebwa na butabe bayinza okulabika nti babivuunuka nno yogera ku bakandidate ba NUP nga nayogera yennyini y'omu ku bo kakati awo bakiyita logooto lwa waaka Certainly, as we wind up the show, tugenda kuba tutunulira ensonga y'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya government, abali comfortable okubeera ku ludda oluvuganya government. That is part of the show. Byebimu kwebyo tugenda okulabikanga mukwano gwange tutunulako akongeza kolunaku olwalero okwetegereza ab'oludda oluvuganya government bali comfortable kuba ku opposition era nga bo tebalina kirala kyonna kyebayinza kulowooza okujja okulabika nti status quo esigalanga bweri. Of course bino n'ebirala bingi bye tugenda okulabika nga tunulako akawungezaako olunaku olwalero. Let's roll it. Tutandikire Makati mukwano gwange. Tugenda kubanga tutandikira Makati. Nkugambye emboozi ziri ssatu. We are going to start right in the middle. Nagambye ebiwandiiko n'obuyigirize bwa Mwami Museveni kyekyasoose negamba okusomoozebwa kw'abamemba ba NUP kyekyokubiri nenkugamba n'ensonga y'aba opposition abali comfortable mu opposition. We start right in the middle. Tandikira wakati wewa NUP ne ba candidates ku level eya parliament. Let's roll it. Awuliriza era munnange atugoberera okusinzira ku mbeera kati awo tetwetaaga mu kuteeka mu digido nyiiga tetwetaaga kuteeka mu digido. We just need to go straight to the point. Mu ddakiika ng'eziddako nga 39 tubeere nga tuwunzika era tube nga tuva wano. Okusookera ddala okusinzira ku information gye tufuna waliwo enteekateeka ezikolebwa okwagala okulemesa bammemba ab'ekibiina kya National Unity Platform okuwandiisibwa. Kino kijjuze mu kaseera kano ng'esigadde ennaku zobalira ku ngalo nomination oba okusunsulamu abalina okukwata bendera z'ebibiina ebyenjawulo of course n'abatalina bibiina kubeere nga kubaawo, which is Thursday and Friday, ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 16. Information gye tufuna esonze engalo ezirumiriza because bw'obanga otunulidde NUP amaanyi geesobodde okulabika nti neefuna over the past couple of months okuva ekibiina kino lwe kyatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 22 July ne kyanjulibwa eri ensi yonna. Developments nyingi ezijje zibaawo tunulira July, August, September nga tunaweza na myezi 3 ekibiina kino nga kibaddewo okwanjulibwa eri eggwanga. Bingi ebituukiddwako mu ngeri y'enkulaakulana, amaanyi mangi nnyo NUP sweepings ebitundu bingi nnyo, obuwagizi ne bubeera nga bweyongera. N'emisango of course gy'owulira gye baateekawo okwagala kuba nti nno batiisa bateeka okutya mitima gy'abantu bagaana ogenda okufuna kaadi za NUP. Yadde mwanange omusango gye guli mu kkooti nga gugenda kusalibwa ku Lwokutaano tekirobedde bannayuganda abaagala enkyukakyuka kudduka misinde na kuwagira na kwagala na kuyaayaanira bendera ey'amanvuuli, just like it is evident. Nga bwe wakiraba okuva ku baana ba kansala wa LC3, kansala wa balodi councillors, ba ssentebe b'amagombolola, ba ssentebe ba district, ba MP n'abalala bangi. Oluvannyuma lw'okutegeera mukwano gwange nti enkwe ezitegebwa
of course nga n'omusango saagala guyingira mu nnyo but linda Friday olabe tewali kyamaanyi kigenda kuvaayo. Nope is here to stay. I'm telling you, because botunulira omusango gwa mwami Kibalama ebibadde mu kooti ate kwetemangalike ate bantulugunya ate tebantulugunya n'ebirala bingi ne boyogera ne ba experts bannamateeka. Nze kennyini nze munnamawulire yasooka si munnamawulire yasooka wabula nze muntu goyinza okuyita oba analyst yasooka okufulumya message ebuulira abantu ekituufu ku bino byonna byonna ebya Kibalama negamba this is an empty talk. Kino kwogera okujjudde obutaliimu. And true, it came to be ngawe muzze mulaba before he even came to court. Nembuli abana Uganda nenfulumya video je mujjukira yedda nga 13 nembabula nembagabye ndabye na mwami Kibalama byayogera temuli mu mpeke teri ayinza kubigula tebirina kibigamba gwanga. Bobo jjukira bulungi video na inyamba daka court ke kamukano ne shirt ya white yatambula nnyo video eyo. Najja mu court nga mazokola video eyo nebirala ekyaddirira kwetemangalike retracting statement after statement nebirala bino byonna nga bigenda maaso wakati mu electoral process nga akalulu kagenda maaso abantu banoonya kadi ya NUP banoonya manvuli efuuse manvuli munnange gwatakimanyi gwatali mu Uganda buuza abantu abali mu Uganda manvuli teri demand ya abantu yali ebadde okuyingira kibiina nga bwe kiri ku NUP mbyafo bya Uganda emyaka 5-8 giwunzikiddwa. This speaks a lot to the dictators. This speaks a lot to the authorities that be. This speaks a lot kwaba abaagala okwekumira mu buyinza n'abaagala okwekumira mu bifo byabwe. Now nga bakitegedde nti saagala kwogera nnyo bya court but court me court ebinaabaayo tebirina kye bigenda kukyusa ku status ya kibiina kya NUP. Njogera nga investigative journalist atunuulira embeera n'okola analysis kyenkubuulira. Let us wait on Friday era tulagala kimalirako budde era kuba nabo bakitegedde nti nno tewali kyamaanyi kigenda kuvaayo kukyusa status ya kibiina n'abakulembeze b'ekibiina. Katengo nasembye okutegeera nga NUP erina ababaka ba parliament lwakiri abantu etaddewo abantu abakulu ku kitebe banantereeza bwe n'abanga siri accurate bulungi abantu abasoba mu 400 ku parliamentary level abasoba mu 400 abeesimbyewo kufuna bendera ya NUP. This, my dear, speaks a lot. It is overwhelming. It has never happened in the history of this motherland Uganda. Ekibino kubanga kiine emyezi 3 tegina kubanga giwera nga kisobodde okuyita mu bugubi bwonna n'okusomozebwa kwonna okulaba nga kifieldinga ba candidate abenkanidde wano. This is unprecedented. Tekibaeranga omubyafo bya Uganda. This is good news to the change seeking agents. Mawulire malungi eri abaagala enkyukakyuka, but this is a nightmare eri abaagala okwekumira mu buyinza. Kino kirooto kya ntiisa bwe ba firimu eri ya bimenke teri ayinza kugumiikiriza mbeera eno kulabika nti nno weeri. Kati munnange nga bategedde nti makuba ag'amateeka kibiina kiri ku alaali ebiyinza okwagala okuddirira bye bino wammanga. 1 okuwamba abaagala okukwata oba abaweebwa kadi ya NUP mu nnaku ezisigaddeyo okusunsulamu nga kubeerewo. Enteekateeka zikolebwa basebo ne bannyabo okubuzaawo abamu ku bantu ab'enjawulo naddala mu bifo eby'enkizo abaweebwa bendera ya NUP ey'amanvuuli. Okuggulawo emisangosango n'ebisangosango trumped up charges ku bammemba ba NUP ab'enkizo. Buli mmemba wa nkizo, buli mmemba muzito. Okubaggulako ebisangosango mu nnaku ezisigaddeyo mu biseera ebya nomination. Poliisi bwe kugamba nti nno tugambye curfew, don't take it for granted my dear. Chovola lwakuba nti program yadde inakutandika leero ku Monday situation room, but I got this information as early as as Thursday evening ku Lwokuna akawungezi. Curfew gamba nti nno curfew addemo atandika okuluma. Tebakirese nti nno banna abantu batambula nnyo ate covid baagala kwekeka mu mbeera eno ya curfew gy'owulidde omukulu wa poliisi gy'alangiridde olwaleero. Curfew agenda kuddamu okuluma okusanga otambula beyond ssaawa 3. Bino bye baagala okuyitamu okubaako enteekateeka ze bakola okusena okuyoola nga n'abamu ku bammemba baffe bajja kubasanga mu maka gaabwe bamukwate bamubuzeewo oluvannyuma bamute ku Lwokutaano akawungeezi oba ku Saturday nga nomination zaawedde.
situation room, strictly, deeply investigative. Oshitegedde bulungi? Abamu ku bannaffe babakwate babaguleko emisango mu biseera bino ebya kafyu gy'owulidde empya erangiriddwa oba mpya oba ya remix oba bagikoze eki empya gy'owulidde eno erangiriddwa eggwanga litegeere nti gundi bamukutte bamuguddeko musango gundi bajja kukwata abantu nga bamukwatidde Kampala owulire nti bamututte Kabaale agenda okuva e Kabaale nga nomination ewedde bassebo ne bannyabo bakandidate bannange nzayogera ndi candidate ennaku ze tulimu za kusoomozebwa nnyo. We must keep ourselves very safe and far away from the dangers that are around us. Anything can happen to a candidate ba NUP. Basobola okukwata ne boogera nti yes bamukutte abadde akubye olukungana mu ngeri emenya amateeka bamukutte bamusanze ne kino mwategerako enteekateeka abakulu ze baagala okukola okuteekayo ebisango okuteeka ebyokulwanyisa mu maka g'abamu ku bammemba ba NUP okuteeka ssente eziri mu ddoola nga n'ezimu ku zo black dollar ssente ez'ebicupuli baziteeke mu maka g'abantu babuulire ensi nti ono ewuwe twamusanze ne ssente enjingirire oba twamusanze ne ssente entuufu akola kye bayita money laundering akukusa ssente. Kino baagala okukikola on the eve of the nomination. Olwaleero esigadde ennaku z'obalira ku ngalo ssaawa busaawa. So it is safe and right eri candidate wa NUP to keep yourself away from ebifo by'obadde obeeramu, to keep yourself away from the people b'obadde obeera nabo. It is possible, I won't say if possible, it is possible chuka va wobadde osula toddamu kusula gy'obadde obeera ebiseera bino paka lwe bamala okunominatinga. Someone waliwo engalo gwe zisiiwe essaawa eno to get hold of bamemba ba NUP babakwate babateeke wantu tuleme kulabikira ku ballot paper. Because they know this is something they cannot stop. Ngugambye abantu abalina kadi ya NUP they are over 400, almost 500. Almost every constituency has a member of NUP. This is unprecedented. It's not good news to the devil. How they can stop this? Because they cannot win the battle in court, is by plucking us out from the society, by plucking us out from the nomination exercise. There is nobody. Especially mu bifo ebyenjawulo bye bamanyi nti kino ekifo kiri kya kufana kuwona. Constituencies ezenjawulo zebatunulidde nga battlegrounds nga bandizagadde because they know there are certain areas ebifo byonna mu Uganda byonna bikulu byonna ebifo bikulu buli kitundu mu ggwanga lyaffe kikulu but waliwo ebifo bayita battleground. Look at areas like Kampala, look at areas like Mukono, look at areas like Masaka, look at areas like Mbale, like Jinja, like Kasese. Those hotspots ba candidates ba NUP gye bali yonna bakama bange gye muli baganda bange ba honorable bannange, please n'abava mu bitundu ebirala, we don't want to read news the other way round nti omuntu waffe tetumulabako, omuntu waffe yabuziddwawo, because they very much know they don't have the support. Bakimanyidde ddala bulungi nti akalunga bwe kagenda okubeerawo NUP egenda kukawangula, bwe tukawangula abantu abagenda okubanga beesimbyewo ku kadi ya NUP be bagenda okukomandinga bannayuganda nga basinzira mu bitundu ebyo ku kiki ekyokukola buli munnayuganda akyamanyi kirina okukolebwa mu kiseera ky'akalulu n'akalulu nga kawedde. So the safest way for the regime is to get rid of these people okulaba nga tebabeera kalulu, but it is risky but it's safer for them. That's what they think. So basebo ne bannyabo, that is one of the avenues that are being planted because they know omuntu bwana agenda ku box ne bomukwata n'omusiba, bwana agenda kalulu n'abeera nga alina okulondebwa ne bona omukwata n'omusiba basobola okumulonda nga ali mu kooti rather nga ali mu komera. So ebimu ku ebyo bageza okulabika nti no bakola, one, okuteeka okutya mu mitima gy'abantu, two, to try to weaken the struggle, amaanyi ge tutambulirako aga struggle bageze okulabika nti no baganafuya, 3, n'okulaga abantu nti abantu ba NUP tebagenze kwewandiisa. Of course bavaayo n'ensonga zonna ze basobodde okwogera. N'ekirala basebo ne bannyabo, documentation z'abammemba ba NUP
bw'obanga ogoberera bino mukwano gwange kuumira wala ebikwatako kuumira wala endagamuntu yo kuumira wala ebiwandiiko bye by'obuyigirize kuumira wala nnyo byewamaze okulabika nti n'ofuna omuli receipt eya banka ng'omaze okusasula gy'ofunye okuva collector commission and so much of course n'emikono bwe gamba obikumira wala osobola obikuuma okutuuka essaawa eno ku lunaku lw'ogenda okunominatinga something happens bw'onooba ogenda okunominatinga kakasa nti emmotoka gy'otambuliramu oba bodaboda gy'otambuliramu oba gwe wennyini si gwalina documentation zo kakasa nti waliwo omuntu ali ahead of you oba behind you, but someone being behind you is not safe. Someone should be ahead of you okugenda gye bagenda okuba nti ne bakuwandiisikiza. Otherwise wonookwata fayiro yaffe ennungi bweti omuli ebikwatako byonna n'obeera nayo mu mmotoka abasajja ababadde baagala okuwamba eggulo limu tebakuwambye emmotoka bajja kweyimiriza poliisi ebenga erina kyenoonya bakunyuulemu ebiwandiiko bakutoogende mu kavuvuŋŋana ako ogenda otuuka ewa returning officer gye olina okwewandiisiza nga tolina yadde olupapulo olukakasa tolina yadde kaadi tolina yadde ki kyonna kyonna n'endagamuntu teriiwo tolina bikwogerako teweesimbawo. We are reading into the devil's line. We are reading into the devil's handbook. And there is a book I read that I'm reading that is called The Dictator's Handbook. Bino byonna bw'ogenda okusoma osobola okulabika nti n'obisangamu muganda wange bassebo ne bannyabo. Sharinga kakasa nti message eno etuuka ku bannaffe bangi nnyo. Ekigiyisa Situation Room program eno kubuulira mbeera nga bw'ebeera etambudde. It is business unusual. Business unusual. So bassebo ne bannyabo, as you share this message across, as you let everybody and anybody know about this, it's very important abantu batuuse because kye babadde batasuubira kye kino ekiriwo batuuse ekiseera nga kye kimu ku ebyo bye balina okulabika nti nno bakola. Ekirala, they want to disenfranchise aba candidates baffe obutambala nkofiira mmyufu. Ladies and gentlemen, tubenga abantu abagoberera ensonga zonna. Baganda baffe abadde bagenda okwewandiisa ku bwa kansala babagana okwambala enkofiira emmyufu nti enkofiira tekkirizibwa. Nabadde nsoma ku mateeka agafuga ebyokulonda n'ebirala nga mu bimu ku bigaanibwa bino tebiriimu. Naye n'ensome walala neneebuuza ne ku munnamateeka ne banga nti kale omuntu asobola okwambala enkofiira naye nga tekuliko emblem ya people power kubanga people power temanyiddwa mu mateeka. Ningamba okay nemugaa kiki nagamba yes tekigaanibwa osobola okwambala enkofiira yo emmyufu n'ogenda ku enkofiira emmyufu gye twogerako mukwano gwange yakatwegattako nga tutuuse okwewandiisa ebifaananyi bye tuteekayo ebinaalabika kalulu. Because fena twekubiza ebifaananyi nga twambadde enkofiira naye nga bwe mwala bannaffe abeewandiisa abasooka bakansala abachairman ba district ba meya tebalina n'omugo bakkiriza kugenda ng'alina enkofiira yaffe emmyufu nga bagamba enkofiira tekkirizibwa mu mateeka. Now I want to njagala kitemaatema mpola tukitegeere bulungi. Nabadde nsoma amateeka agafuga ebyokulonda guidelines n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo ne neebuuza ne ku bannamateeka abamu ne bagamba okay enkofiira yammwe emmyufu terina buzibu naye bwebanga teriiko logo ya people power kuba people power si registered entity consortio bw'oyambala obwambaza enkofiira kiri very okay. Ne mubuuza nti ate enkofiira bwe njambala nga teriiko people power kuba teriyo mateeka naye ate nenyambala ng'eriko NUP National Unity Platform nenkuba nze ka logo kange nenyambala ku bereti yange nenteako NUP nangamba that's very fine. Ne mubuuza munnamateeka then ate lwaki Electoral Commission egaana abantu okwambala enkofiira. Nagamba ekyo bakikola lwa nsonga bbiri baagala kubajjako buwagizi bwammwe that's 1 2 na butamanya. Ne mubuuza kati ekituufu kirina kubeera kitya. Nagamba omuntu bwe yagala okwambala enkofiira Museveni yanga ayambala enkofiira yani yali amuganya okwambala enkofiira. Nagamba naye bw'oba ogyagadde genda gitwale. Naye nagamba kiri safe mwenga bagenda okwesimba ku bwa MP genda n'ebifaananyi bya mirundi ebiri. Genda n'ekifaananyi ekimu ng'olina enkofiira yo ku mutwe genda n'ekirala nga tolina nkofiira. Osokolaga ekino ekyonkofiira era omunnyonnyole nnyo omugambe ssebo mwami Museveni yenga mu nominatinga buli kaseera mwaka ku mwaka ng'ayambadde enkofiira y'essepeewo. Nze nnyina buzibu ki bwe nnyambala enkofiira yange eno emmyufu. Omunnyonnyole omulage amateeka nga bwe gagamba returning officer bw'agaana nga takitegedde okwewala okusubwa okunominatingibwa lwakiri oteeka ekifaananyi nga tolina nkofiira ogwo nagwo guggwe.
ensonga nebeeraawo nangamba naye ate nakyo kiri safe muko because bwe tugamba nti bagita situation room we are strictly deeply investigative, we look at all sides of the story, all angles, tetuyita kungulu. Kanso munamateeka gwe nabadde nebuuzako nangamba nakyo kiri safe muko eri mmwe aba NUP ne People Power Movement konze kitya nangamba do you envision a situation nga muzze Kazibwe Bashir Mbaziira NUP gogo ya wakadi ekawempe South nti omulala teyafuna kadi, omulala siwa NUP, omulala siwa mmwe nanga mwambadde obukofiira obumyufu ku ballot paper. Nanga nti okimanyi nti mulina okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo okutunda manvuuli kuba abantu babadde bamanyidde nnyo enkofiira. And I sensed sense in his reasoning. Mu nsonga ya munnamateeka ono gwe nadde nebuuzaako nasanzeemu ekinyusi nga ky'amaanyi. Yaŋŋambye nti abantu baffe bamanyidde nnyo enkofiira. Singa mulemerako ne mugamba enkofiira gye muba mwambala, mujja kwesanga n'aba NRM bambadde enkofiira, buli omu ayambala enkofiira, musangeko obukofiira ku kalulu muliko abantu 8 ng'abantu 7 bambadde enkofiira. Omuntu anoonye gwalonda nga tamulaba agambe bonna abantu baffe ndaba People Power bambika mmwe inono naye wa nkofiira baba naye musajja atuneeka muwe tuli mu struggle ndabantu 7 kamba we bululu buwere bungi tujjako mu 7 waliyo abantu abayitaaga civic education abayinza okwonoona akalulu kaffe mu ngeri efaanaganako bwetyo. So lawyer nangamba abantu Kazibwe bagambe tutunde nnyo akabonero manvuuli because yagalagaana ke kayina okulabika ku kalulu wali nga mugenda okulonda. Manvuuli Munnayuganda kimubeere mu mutwe nti ne bwoba tolabye erinnya lya muntu ekifaananyi ne bwobeera ng'omuntu tomulaba nko tomutegedde but umbrella. Era wano ntwalira omukisa guno bakama bange abatugoberera tujjukize abantu baffe, twejjukize ffe bennyini umbrella efuuka ensonga kubanga mu ngeri yonna yegenda okulabika wali we tugenda okubanga tulondera. Ku kalulu kali yegenda okulabika. Nayo ensonga twazudde twakirabye nga kikulu nnyo okulabanga tugabana ne bannaffe ensonga eno. Program The Situation Room oline Haj Kazibwe Bashir Mbaziira we onaona wosinze okulabika nti munango twegaseko yona gyosinze okubanga olijjukira sharing across, inviting someone, tagging tugenda ku nsonga endala nate mukwano gwange eyaba candidates ba NUP ogitegedde bulungi nnyo. Tugenda ku nsonga endala eri massive ennene ennyo obuyigirize bw'omukulu n'ebiwandiiko bye Basiira. Mukwano gwange gwe alina feko Kazibwe Bashir Mbaziira program The Situation Room yona gyosinze okulabika nti munnango twegaseko jukira okuinvitinga tagging in someone teri kuba kalango non-stop action waka strictly deeply investigative. Ensonga y'obuyigirize bw'omusajja mukulu n'ebiwandiiko era bannaye gye tubeere eyo tulina okwebaza nnyo Katonda yaleeta gwe bayita Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ono yajjanga abantu tetumulaba, twamulaba naye nga tetumwetegereza, twamwetegereza naye nga tetumutegeera, twamutegeera naye tetwategeera binaamuvaamu. Ebinaamuvaamu biviiriddeyo abantu bangi nnyo. Sooke tudde ku lutalo lw'ebiwandiiko. Okimanyi nti baali bantu bennyini gavumenti ya kuno be yatuma bajje baagala okunoonya Kyagulanyi bagambe wasoma tewasoma tobijjukira. Nvaade simanya yagwa kino, simanya yasoma biki, simanya MDD, simanya biki. Omusajja n'avaayo n'ajja n'alambulula bulungi obuyigirize bwe. Kyagulanyi Robert Sentamu n'annyonnyola laba Katonda bw'ajja akola era Katonda atambulira mu bulamu bwaffe. Katonda era atambulira mu bulamu bwa Kyagulanyi. Laba Katonda bw'ajja aleeta embeera Kyagulanyi bwe yali ali ku mukolo akola ateekateeka omukolo ne mukyala we Barbara Itungo Babi Kyagulanyi kitaawe
wa mwami Kyagulanyi omugenzi Sentamu ne bamukwata ka video ayogera ebyafo bya mutabani we nannyonnyola okusoma kw'omwana we n'amagezi ge yali alina ekyawaliriza n'abantu okumubuusa ekibiina asome ebibiina ebirala ebyali biddako. Bino byonna nga bikwatibwa ku butambi Katonda nga yakiteekateeka nti olunaku lujja kukeera Kyagulanyi yesimbewo kuba pulezidenti efuuka ensonga Kyagulanyi aligibuuka naye waligibuuka waliwo ataligibuuka ng'ate ye yasindika emitego gy'abadde ayagala okutegeera Kyagulanyi. Kyagulanyi Robert Sentamu nannyonnyola bulungi eyo ensonga y'obuyigirize n'agivaako era eggwanga ne litegeera buli omu n'addayo ng'amatidde. Munnange bagamba gy'ogobera muno gy'otega amaggwa bwe bakugoba gye bakugoba bakuyisa. Kati abakulu bagamba mugende mu bikkule Kyagulanyi teyeesimbawo nga bwe bateze obutego obulala bungi nnyo obutabalika na kubalika. Ne munnange bumaliriza omuvubuka abubuuse ate nga bukutta abalala babadde bamugoba. N'ekyobuyigirize nakyo bwe kitebwe kyali. Ne bagaa sebo yogera amannya ate akati n'amannya ga Kyagulanyi ewamu wawandika double AC wala n'owandika single AC. Kyagulanyi n'abagaa banna ekyomukisa naliwo mu press conference mwami Kyagulanyi gye yalimu n'abagaa bannange ensonga zaali bwe ziti abakola ensobi bye makerere naye n'ensobi yadde yali yakolebwa nze kennyini nagitereeza n'ebiwandiiko n'enkuba ekirayiro ebiwandiiko n'embireeta n'entangaaza eggwanga ne mbagamba ekituufu nga bwe kiri amannya gange gano Kyagulanyi Sentamu Robert. N'alaga ne passport ye gye yasobola okufuna ku myaka 18 emyaka 20 emabega. Munnange Kyagulanyi ensi n'ematira bwino gwe yatubuulira kumbe nga it was an invitation for an inquiry into the academic documents of the president of Uganda. Abantu ab'enjawulo ne bagamba kale okay Kyagulanyi babanga tutegedde obuyigirize bwe n'okusoma kwe naye ate ono atufuze ebbanga lino twagala kukola tutya. Oba oli awo mu ndaba eya bulijjo omuntu yandibadde agamba okubuuza ebitabo obuyigirize bw'omuntu si kyekikulu naye lwaki mukifuula nti kikulu nga babuuziza Kyagulanyi ate bwe babuuza ku by'omulala ne mugamba si kikulu abafuze emyaka 35 lwe mukirabye. Lwaki mukirabanga ebeera nsonga nga Kyagulanyi obuyigirize bwe mubutwala nga kikulu nnyo okuvaayo mutegeera okusoma kwe oba n'obutasoma kwe nga bwe mwali mulowooza nga batuuka okubuuza eby'omukulu ono abadde in charge of the country. Mumanyi ekyo oba n'ensobi ze tugamba ebitatambula bulungi mu ggwanga biyinza kuba byesigamiziddwa ku buyigirize bwe buba nga tebuliiyo. Mwezi gumwaka gy'okebekole ne bakawandiikira naye ne kagera bino ne koogera bino laba Katonda wa kuno era Katonda weeyo Katonda waffe bwaleeta Mwami Museveni ye kennyini nga takakiddwa naye yadde takakiddwa w'embeera ya mukase najja n'atutegeeza kyamannya gange ge gano lutahabulwa atawabulwa n'antagambwako munansonyiwa bwe mbange mbivundde lulala konkanya weti nkumanya okugamba olunyankole ati shimbwenu okugamba eziina lutahabulwa omu Luganda nikimanyisa ki lutahabulwa ogw'omuntu atakuweebwa amagezi lutahabulwa ogw'omuntu atakugambwaho tokubaasa okumuga ayi bambe Basiri Shimbwe wano nyino gamba olunyankole ogune bamweta Kazibwe lutahabulwa munnange nga tujja tuwulira erinnya ese kuli wulira buuliza abantu balyogera ngayo ku mitimbagano kati kirine mu buwandiike ye Yoweri Kaguta lutahabulwa Museveni ba Yoweri lutahabulwa Kaguta Museveni
amanyanga gajja tugategeera kati wana abantu batandika nti twagala kulaba ku mpapula ze empapula ziriko Yoweri Kaguta Museveni linnya litubadde tumanyi bulijjo oba liriko nerine pyanga kweriri muganda wange muwaddanku nnyingi yalemeddeko n'agamba kaleese empapula kaleese amanya ge twagala kumanya namwe akatyoka ebyokulonda mutulage amanya bulijjo kuliko manya ki bantu babiri kuba babiri banjawulo babadde babiri banjawulo bulijjo oba y'omu yoyo songa y'ebiwandiiko era ekyatambula ndowooza paka mu biseera ebya nomination nawuliddeyo abakulu abaagala okuteekawo injunction ebyo nno mbitegedde kawungeezi ka leero ssaawa nga emu kitundu leero ntegeddeyo ttiimu y'abannamateeka ate nga muwaddanku nnyingi tabiriimu bagamba lwaki tetuteekayo injunction mukulu baleme mu nominatinga mwami Museveni okujjako nga tulabye ku mpapula ze kinaga nti president tebamuwaabira nti fe tuwaabira ono agenda okwesimbawo fe tetumuyise na president tuwaabira ono sina kuwaaba wabula twemulugunya eri kakyoka byokulonda tukagamba temunominatinga omuntu oyo paka nga tumaze okulaba ku mpapula ze akati awo ojja kuwulira okulya n'okukomba essowaani naye byonna nga bwe bitambula tetuva ku mulamwa omunene omukulu ogw'ensonga ya mwami Kyagulanyi Robert Sentamu president addako byonna nga bitambula oba tunaalaba ku mpapula oba tetuzirabeko ekigendererwa ekikulu mu bino byonna tetuluzinga focus bwe mubeera mu lutalo wabeerawo ebintu ebijja wakati awo someone can dango ekindazi nakuleetera ekindazi wakati awo n'oluzinga focus ku kinene kyogendako n'oluzinga focus ku zaabu noga kansooka embwebwe n'ekindazi kino ndaba enjala yannumye edda zaabu n'omuleka zaabu w'abannayuganda bwe bukulembeze okukyuka mu mirembe netuteekako Robert Kyagulanyi Sentamu nga president wa Uganda addako. That is the big target ennene ddala fenna oba yaani ono oba yaani oba manyago oba yazaalibwa target enkulu Kyagulanyi kumutwala Ntebe muki mu Ntebe. Now ebibe nabinanga bitambula olugendo luno lujjudde okusomoozebwa era ebisomoozaddwa binene ddala n'okusinga boyinza waliwo omukulu ambuza n'agamba aji njagala ku namba yo kugerako naawe omukulu kamba somera enamba yange first things first eya WhatsApp naye togikubako kati kuba tojja gikubako ate obeere nga program tekyatambula. You can raise me on WhatsApp essimu eri note 782 5 28 63 0782 502863 ayagala okwogerako nange tujja kwogerezeganya after this program tusigaze eddakiika nga 9 tube nga tuwunzika yadde ebyokya bingi so osobola okwogerako nange ku simu WhatsApp tukozese nnyo WhatsApp note 782 5 28 63 mukwano gwange ojja kubanga onfunira ddala bulungi nnyo wonna wosinzidde okubanga oli 0782 502863 noti 782 5 28 63 ojja kubanga tuwuliziganya nga program ewedde walwadde balina bimwagala okubuuza n'okumanya nti so much. That's the number kanjikuddiremu omulundi omulala noti 782 5 28 63. Program eyitibwa The Situation Room tubeerawo weeknights sawa 3 paka gye tukoera ne sawa 3 paka 4 eba ya sawa 1 hour. Now tugamba strictly deeply investigative ensonga endala gye tugenda okubanga tunulako mukwano gwange era ewunzika bino byonna yeya opposition oludda oluvuganya government. Opposition ebaddewo myaka 5-8 egiwunzikiddwa Uganda ng'efunye obwetwaze naye Uganda tetufunangako maanyi ganjawulo gali ku ludda lulala nga NUP. Sikwogera nti nakuba ndi memba wa NUP oyinza ogamba ate Kazibwe wandyogedde ki kino munnaye nakyogera era nakiraba ne nali sinaba kubeera memba wa NUP. N'ekirala Kazibwe nalabanga ebibiina by'obufuzi byonna nange weebiri nga ndi w'amawulire era nga ndi muntu mukulu naye nga seegattanga ku kibiina kyonna nga mbiraba bulabi naye nga neegatta ku ludda lw'Abannayuganda abanyigirizibwa
bonna bwe babeeranga era nga omuntu avaayo ng'ayogera ku nsonga z'abantu nga nze nkulemberamu okwadvocatinga okuchampioninga cause y'abantu. Bannayuganda mukimanyi bulungi about me, but the same way you know, I had never joined any political party. And you want to take this for granted. Naawe gwe munnayuganda okuba bangi ku mmwe abatulaba mwali temwegattanko kibiina ky'ebyabufuzi kyonna. Bwe mugamba nti mwagira NUP sisobola kukitwala for granted. Sobola kubatwala ng'abantu abali mu station abakyamuse. Mbatwala ng'abantu abali ewaka abalina ennaku nga mufulumya ebweru ne mulengera mu ddirisa nga waliyo essuubi ne mugamba katuggulewo mpola oba eddirisa oba tukoita twegatte ku kino ekitambula wabweru ekigenda okukyusa embeera etukuumidde mu nnyumba muno. Bwe mbalaba amaanyi ag'enjawulo. Tomorrow program ngenda kuba nkola program this man Kyagulanyi encha inshallah. Nja kutegera bibadde tomanyi ku Kyagulanyi ogenda nti ate Kyagulanyi ono gwe mmanyi basi encha this man Kyagulanyi inshallah encha sawa 3 paka 4 situation room kye tugenda okubaako this man Kyagulanyi. Now bino byonna byolaba bigenda mu maaso. Waliwo abakosebwa era abaagala enkyukakyuka mukimanye mulina okusomozebwa kwa mirundi ebiri. Mulina okusomozebwa kwa government, mulina n'okusomozebwa kwa abali mu government, mulina n'okusomozebwa kwa abantu abaagala status ko ebintu okusigala nga bwe biri. Ng'oli ali very comfortable mu kifo kyalimu kasita abeera nga tagenda kukivaamu, government nayo beesigalako esigaleko for as long as ye ali waali n'atafaayo ku nkuyanja obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda ababonaabona. Ngaffe abali mu NUP twesanze mwanange nga tulina okusomozebwa okunene ddala. Naye okusomozebwa kuno tugenda kuba tukulaba weekuli ng'abawagizi. Waliwo abantu abalowooza nti ezze kunyeenya bo oba bajjewo bateeke ebbali. Naye tujjukize buli omu NUP teyajja kunyeenya kintu kirala kyonna okujjawo kukyusa n'okulwanira embeera ya munnayuganda anyigirizibwa. Ne bw'obeera ng'ogamba oyambadde kkala emmyufu ng'eno naye ng'oli part of the problem, NUP tegenda kuleka. Because NUP yo tetunuulidde muntu, etunuulidde embeera. We are not after individuals, we are not after political parties. After all, ne mukama waffe Kyagulanyi nga naffe abalala yali tayagala kukola kibiina kya byabufuzi olw'okusomozebwa ku kyetoolodde. But hey, abantu bennyini ne bagamba nedda bwe tunaagenda mu kalulu tunaabaawulanga tutya, tunaabalabira ku ki, tunaategeera tutya abaffe, tunaategeera tutya omuntu gwe tugenda okulonda nti ono ye waffe n'owowiitu. Abakulu ne batuula ne bagamba okeka tukole enteekateeka efaanagana ku bweti kwe kuzaalibwa kw'omwana gw'owulira National Unity Platform afuuse ensonga mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja. Bino byonna bwe bijja muganda wange gwe kyoba omanya waliwo abeeraliikirivu, waliwo abalaba nti balinga abalinyiddwa ku bigere, waliwo abatya nga batya nnyo n'okusinga abali mu gavumenti. Naye muganda wange kankubuulireko ali eyo yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Bw'oba olina gw'omanyi ng'alinga abo, bw'oba olina gw'olowooza ng'alinga abo, nkwegayiridde mu mutima gwo longoosaamu obukyayi, mu mutima gwo oteekemu ensonga ennene etugattanga bannayuganda. Because mu lugendo lw'ebifaanaganako bwe biti embeera nga zino obeera ozisuubira. Era ojjukire naawe ojjukize ne banno nga nange bwe nkujjukiza nti ekizibu kyaffe si bannaffe bano bwe tutambula nabo naye ng'ate baagala embeera esigalewo. Ekizibu kyaffe bali abaleese embeera eno etunyigiriza. Era bannayuganda bajja kusigala nga babalamula, nga babagoberera, nga babeetegereza olw'ebikolwa byabwe. Tokyawa muntu, tomwogerera bubi, mulabe, oli ayinza okugamba nti mulabe edduka, mulabe mwetegereze. Sigaza amaaso go nga gatunulidde ekirabo kye nagambye ekinene zaabo omulungi gwe tugenda okubanga tuwa bannayuganda nga twenunudde. Naye bwe tunaakendeeza obudde bwe tulina okumala nga tulwanira bannayuganda aye ne tudda ku bannaffe bano bwe tuyita bannaffe nga tutandise okwerumaaluma, omulaba agenda kufuna obudde aseke afune n'otuloto yeebaka ate ng'embeera ebadde etumuggyeko. Otuloto eŋŋamba tosobola kubyewala. Naye gwe kyoba omanya nti mu mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibiina kya NUP Uganda
ne bannayuganda n'omulembe guno gufunye ekirabo ekitafunibwangako era abo abalowooza nga bwe balowooza kubanga saagala kukozesa kigambo abantu kye babadde baŋŋamba bulijjo bagamba Haji mweba opposition abaddala Haji mweba opposition Kyagulanyi opposition owaddala saagala kukozesa kigambo ekyo naye kankozesa ekigambo kino nti bannaffe bakimanyi nabo nti omulembe gusazeewo abantu bangi basazeewo okutambula n'enteekateeka eno eriwo era oluusi boolabanga tebajja kwogera birungi gye tuli boolabanga bajja nakuwaliriza abantu beesimbawo ku lwabwe nga ba independence babeera bakyesigamiziddwa ku kutya okunene nti ebifo byabwe bigenda kuvaawo olw'okujja kwa NUP ne Mwami Kyagulanyi osobola bw'oba olabira kumpi osobola okubasaasira naye bw'oba olabira wala osobola obbagumiikiriza kati wonna wookirabira bw'oba olabira kumpi basaasire bw'oba olabira wala bagumiikirize era ndowooza tubeere bagumiikiriza eri abantu bano after all omuntu gwe tuyogerako bamuyita munnayuganda the millions of suffering Ugandans obukadde n'obukadde bw'abannayuganda ababonaabonera mu mbeera eno abali azaamaanyiziddwa nga munnange ne gye baddukira basanga omuntu nga ayambadde ekkala z'abo abalwanyi basanga omuntu ayambadde ekkala z'abali mu struggle nga baddukiddeyo balowooza bagenda okuva obuweerero n'obubudamu ate ne basangayo nga bafunye ebyoya byanswa naye tube n'okukkiriza ebbanga ly'omala gwe munnayuganda atugoberera ng'onyweredde ku ekyo ky'okkiririzaamu ogenda kusanga okusomoozebwa kungi kubanga mu byafaayo bw'oba ojjukirako otandikire ku Bayibuli oba ku Kurani otandikire ku Bayibuli tujjukira bulungi Yesu Kristo okusomoozebwa okw'enjawulo kwe yalimu paka lwe yakomererwa ku musaalaba naye okimanyi bulungi nti n'abaamu waayo yalyanga nabo mu kibu kimu ne bamusibako omuge gw'amaggwa Yesu omubaka wa Katonda gwe yatusindikira atubuulira ebigambo bya Katonda lwaki olowooza nti bandibadde bamusasula bwe batyo tudde ku Quran omubaka Muhammad okusasula n'emirembe bibeere ku ye tewakitegeerako nti yakoowoola abantu okumala ebbanga ddene naye ne kitaawe omubaka Muhammad okusasula n'emirembe bibeere ku ye yazaalibwanga mulekwa omuntu eyamukuza taata w'omuto Abdallah ng'awulira ekigambo kya mutabani we ono Muhammad taata siramuka akkiriza Katonda omukkiriza Katonda omu taata yatuuka kufa ng'agaanye n'agamba mwana wange ombuulidde naye ndi musajja mukulu bantu bakulu bembadde nabo ku kyalo kuno e Makka wano banaawulira batya nti nsiramuse banaawulira batya nti nzikiriza Katonda oyo omu gw'oŋŋamba by'oŋŋamba birabika bituufu naye ndeka mwana wange omusajja omukulu n'atuuka okufa nga omwana we Muhammad okusasula n'emirembe bibeere ku ye amubuulidde n'akaaba n'agamba munnange taata kkiriza Katonda omu n'agamba kati Katonda bw'aba yatuleetera ababaka story ya Yesu ogirabye story ya Muhammad ogirabye nga n'abantu bennyini there is a sharp contrast waliwo enjawulo ennene wakati w'obubaka bwe bawangayo bano ababaka ba Katonda n'abantu abo ababeeranga nabo ffe lwaki tetulowooza nti ne muffe mugenda kubeeramu abantu betagenda kutambula nabo ne muffe mugenda kubeeramu abantu abagenda okutuvaamu bagenda kubeeramu abantu abagenda okututunda mugenda kubeeramu abantu abagenda okutulyamu olukwe naye ku last abalya mu Yesu olukwe bamufuula ow'amaanyi olwaleero abantu bakwata omusaalaba bwe bagukwata tolowooza nti no kibanyumira omuntu alina okukkiriza okw'amaanyi buli alaba omusaalaba alaba omusaayi gwa Yesu nga gukulukuta ne tukwata omusaalaba omanyine ekkubo ly'omusaalaba mu biseera mu Easter omusaalaba n'ogusanga omuntu omugobezi wa Yesu Kristo n'akuba akabonero k'omusaalaba kirina kye kimujjukiza because Yesu yayiwawo omubiri Yesu yafa olw'abano abantu okusinzira ku ba Christians kye kyamufuula ow'amaanyi Muhammad okusasira n'emirembe bibeere ku ye omubaka byeyayitamu bye byamufuula omusajja asinga okubeera ow'amaanyi generation after generation the strongest man that will ever be ebyo byennyini byeyayitamu nga byali bimuteekateeka bimubumba to rise to the top of humanity singa ya falling short singa yalemererwa singa yanafuwa omutima gwe ne gukkakana
teyandibadde ayogerwako olwaleero, teyandibadde agobererwa abantu mu mawanga ag'enjawulo. Kale gwayagala Kyagulanyi, gwayagala NUP, gwali mu struggle, ndowooza nkuteeseteese bulungi nenkuwa ebifaananyi ebibiri eby'abantu betumanyidde ddala obulungi. Oyinza okubakkirizaako omu bombi ng'obagoberera Jesus, Isa ne Muhammad. Ne bw'obeera munnaye nga tobagoberera bombi, naye ebyafaayo byebyo ebituufu. Naffe tulina omulembe ogwaffe mu nsi ey'ebyobufuzi, mu nsi ey'enkyukakyuka, mu nsi ya struggle, mu nsi y'okununula eggwanga, tulina gwe tulabyeko. Munnange bwe twesigama ku ebyo tusobola okufuna amaanyi, obuvumu, obumalirivu, okukkiririza n'okunywera ku struggle ennene. Ate ng'obudde butuuse, ssaawa 4 n'eddakiika 4 ez'ekiro, tulina emyezi 3. Tulina emyezi 3 okukola omulimu ogw'amaanyi ku lwa Uganda. Tulina emyezi 3 okukola omulimu ogw'amaanyi ku lwa Uganda. Gw'ogenda kukola ki? Mu myezi 3 ogenda kukola ki? Tusinkana olunaku olw'enkya ku ssaawa zezimu mu situation room. Nja kuba mbayita kibayita this man Kyagulanyi. Maybe mu bulamu, maybe tumulaba bulabi ne twekubya naye ebifaananyi, maybe tuwulira nnyimba ze, maybe tumuwulira buwulizi oba n'omulaba ku TV. You need to understand him further. Ngambye weetaaga okumutegeera okusingawo. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira. Lwaki sikwagaliza akaseera akalungi? Jjukira okwogerako nange bw'oba osobodde. WhatsApp namba yange eri 0782 5 28 63. 0782 5 28 63. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira. Bwe tubeera eri mpitibwa KBM Live, www.kbm live. Of course abo be bagayi ba KBM Live abasoma. Bwe tubeera eri mu ghetto, ba ghetto youth bonna bawanika omukono mu bbanga ne bagamba nange president, ne bagamba Basire bombo sana wapi enkya tusinka ne bagayi bange ne banagayi ku ssaawa 3 ez'akawungezi ne munno mutemyeko. Tugenda kuba tukina kye tuyita this man Kyagulanyi. This man Basiri. What are you?